bambi bakikoze beyubula ne batandika oyimba gwe tuyita contemporary music ne bava mu bidi ebidigida ebidandali yes ne batandika oyimba music w'omwoyo music with purpose so ebimu ku byabasinga okukola kwe kutambuza national anthem and people have found the pride of singing the Buganda anthem eyo munsi so ekitegeeza nti twongere okukkiririza mu byaffe because waliwo abegombe ekyo kyetutulina obwakabaka bwaffe n'obuwanga bwaffe era bano abaana bakikoze nnyo so twabanoonyaako batunnyonnyole kigendererwa ki why have they purposed their lives to doing this era ne batubuulira katsoke tune ba Ganda Boys n'ensonga eno tukomewo basebo ne banyabo tuli Switzerland lero tugenda kubeera tukwatagana ne choir actually bali mu rehearsals right now tulina late katudduke mangu tubakwataganyeko mpozo okubalagako ekitono kye bakola nga tetunatuukayo tubaagala nnyo mutugoberere follow us everywhere we go tutambuza ekitiibwa kya Buganda. Thank you very much. Essira tusinze diteeka ku Ssemazinga ery'okutambuza ekitiibwa kya Buganda. Oluyimba luno lwagaddwa nnyo amawanga ag'enjawulo. Tutambudde mu mawanga okugeza nga Australia, tubadde mu New Zealand, gwanga kiddala, tubadde Turkey, Istanbul. Ne wano mu Bungereza bwe twatandikira. Nawo twatandikira. Olugendo lwatandikira wano actually. Yes. Ne tugenda nga tulutambuza oluyimba okwetooloola ensi yonna. Essira twaliteeka ku kasonga ako mu luyimba lwonna nti okwetooloola ensi yonna. So oluyimba luno lutambulidde ddala lugenze ne mu Amerika, lugenze wansi mu maserengeta g'ensi gye twandiyise Antarctica, mujja kubeera mu Colombia, mu Latin America, Brazil, Peru. Kwegamba tutambudde nga tutambuza ekitiibwa kya Buganda. Weewaawo nno munnange kyagaddwa nnyo era banyumiddwa nnyo nnyo nga gye nkomezza okiyimba. Twesiimye nnyo olwa Buganda yaffe, ekitiibwa kya Buganda kyavada naffe tukikumenga. Tufunye obuzibu mu okusomesa kubadde kukali nnyo okukwata olulimi okubanyoola n'okubategeeza nti omuntu agamba ddala si lalalala kwega ensonga zibadde nzibu nnyo enjatula y'ebigambo ebyo. Weewaawo bagezezzaako nnyo era kaweefu babadde w'amaanyi. Obuganda ddala mu butuufu ndowooza tubaddeko ekisa kya Mukama n'ekisa ky'abajjajjaffe okubeera nti omulimu guno gugonda okukaluba kwagwo kubaddewo naye ate nga tuyitamu kwegamba nga era n'okwanguyirizibwa kubanga abazungu nga bwe mubalaba okubakubako olulimi luno mu butuufu Reverend Polycarp Kakoza yawandiika oluyimba luno naye era Oluganda teyakozesa lunafu yakozeseza ddala olulimi olwaffe naye bambi balwanaganye nalwo era okutuusa nti bw'oba owulira enjatula gye balwatula mwanattu wandyesanganga n'abamu ku mmwe abalabi ba terefayina musingiddwa abayimbi bano naye nga kibadde kyankizo nnyo okubasomesa ate era n'okubategeeza ebigambo kye bitegeera bambi ne balwagala nnyo. Oba oli awo oyinza okwebuuza lwaki lulimi Luganda naye ekyo nze ndowooza ffenna tukitegeera. Olulimi Oluganda lulimi luzaalirwana ate naye obadde oyagala tugwire
sijja kugira naye nga lwe lulimi oluzaalirwanyuma ate lwe lulimi lwe tutegeera omanyi osookagana n'olulimi lw'otegeera ensonga y'olulimi nkulu nnyo nti omwana bw'omuyigiriza oba omuntu yenna bw'abeera n'olulimi oluzaalirwanwa ennimi endala then zigoberera. Abantu we bati abatu making a proud. Hey, you people, that is so beautiful. That is so amazing. So proud. Hey, abantu abatambuza olulimi lwaffe abatambuza eggwanga lyaffe omuzungu nabere nga manyi Uganda jeri, you know. So tubagala nnyo Dozerawo tubatu oba ya tourism. Era omukyalo oyo naye bambi yazanyi. Tuina Miss Tourism ya Buganda, Miss Tourism Uganda still mwana omu. Ebyo biva ku kintu obeera omuwala nga ate obwongo bukola bulungi oli kawala kagezi oli kato. You're so ambitious as a woman. Ebyo byotuukako yakikiridde Uganda wanowoka n'ensi endala zajjiddemu actually we yamala owangula wano Uganda n'agendera ddala ne bweru atukiikirire